olunaku olwaleero jjukira twabagambye nti nno parliament wegenda okuddamu okutuula ng'esunsula budget President Yoweri Kaguta Museveni gye yakomyawo mu parliament, era Speaker Anita Among asinzidde wano n'agamba n'alemerako n'agamba temuli corruption, temuli buli bwanguzi mu parliament newankubadde President Yoweri Kaguta Museveni yagguddewo olutalo lw'okulwanyisa enguzi mu ggwanga. Anita Among insistinze n'agamba temuli inguzi mu parliament y'eggwanga Uganda. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza yeekumira ku UG update. Kira twagambe tugenda kuba tukola follow up ku mawulire ge tubawa era twabasuubiza obbaleetera information egenda okubanga eva mu State of House, mumanye biki ebivuddeyo, biki bibasunsuddemu, biki bibakenneenyezza. Jjukira gwe mukwano gwange twagamba nti nno tugenda kuba tukuleeta information eno. Kutegeeza nti nno mukwano gwange ekintu ky'oba tuweerabira kwe kusubscribinga, kwe kusharinga, kwe commentinga, kwe kulikinga. Muganda wange yagalizaako banno basobole okuba nga basharinga, nga bakomenting, nga basubscribinga, tusobole okuba nga tunyweza amayengo go channel eno esobole okuba nga etuukira ddala wala nnyo eri buziba. Bwe mukwano gwange yeekumira ku UG Updates TV. Baganda bange mbaaniriza nnyo ebyo byonna gye mubadde. Olunaku olwaleero parliament y'eggwanga wezzeemu okutuula. Jjukira ababaka bonna baali bagenze mu kaholiday. President Museveni n'abasamunaalinga n'abakoowolayo n'abagamba nti nno musooke mufunemu ka short leave, mufuneyo ka short leave okuva mu holiday zammwe, musooke mukomewo mu parliament male okutunuulira ku budget y'eggwanga eya 2024-2025 tulabe ebirumira ebigirimu. Gwe mukwano gwange ali eyeekumira ku UG Updates. Era kye baakoze tebaakoze ensobi yonna. Olunaku olwaleero nga balangirira ennaku z'omwezi 2, olunaku olw'okubisa 8 parliament wegenda okubanga ejjako akawuwo budget y'eggwanga ebituulemu, era bwe bityo bibadde muganda wange. Nze nno sikutumidde mwana, mbaddeyo bulungi nnyo, nze kamwa kwogera gowuliriza, era ensonga ki nkuleetedde information ono ebimu ku byempandiise nga noting ebadde mu parliament newankubadde security ebadde waggulugulu, naye nze nasobodde okuba nga ntuukayo, era ensonga ki ngenda kukuwa information ono bwensobodde okuba nga nfunayo analysis yange yenkoze. Gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku UG Updates TV. Tubaddeyo ne bannaffe bangi ne aba Citizen Post nabo babaddeyo, nabo bakoze analysis yaabwe. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza, ampuliriza. Era wowuliramu ebigambo ebirala nga si byange, omanye ebyo si byange. Mukama ompulirize bulungi nnyo, nkusabye ompulirize bulungi nnyo gwe mukwano gwange yeekumira ku UG Updates TV. Anita Among era yongedde n'abanga akatiriza nga nstinga nti mu parliament ebyo President Yoweri Kaguta Museveni yadatusibako amatu g'embuzi tuliisango temuli nguzi. Wano tewali yadde omamwe mulaba mulimu tewali nguzi yadde, era ayongedde okikkaatiriza n'okirumika nti newankubadde agamba waati parliament olwaleero ng'ennaku z'omwezi nga bwe ziri olwaleero nga 2 wesobodde okuba nga etuula, esobole okuba nga ericonsideringa erisetinga omwaka budget y'omwaka 2024-2025 erabe bills okuva President Yoweri Kaguta Museveni we yazza bill eno budget eno n'agiza mu parliament ebeere ng'ekola ki ng'etunumwamu munnange. Gwe mukwano gwange awuliriza. Era abamemba ba parliament leo bamitinze mu parliament mu full house mu kawungeezi mu ttuntu y'olwaleero. Gwe muganda wange ampuliriza. Era Speaker Anita Among communicatingire ku house ng'azigamba tubadde tufuna ng'era tulisivinga nga tuli ku muliro, ng'engoma zituvugira mu matu eri ba supporters baffe nga bagamba nti no tuli corrupted, tuli ba corrupt officers. Kino nno weeks ewise emabega ng'ali e Lwengo, we yali mu Lwengo district. Omukyalo ono Anita Among yali mu Lwengo district. We yagezaako na insistinga n'agamba nti no bamemba ba parliament tebali corrupted n'akamu. Gwe mukwano gwange ali eyo watu yavaayo, era mu bigambo bye ayogedde waati kuba nkugambye nti mbaddeyo, agambye nti no first of all honorables, olwo nno nga yaniriza ba honorables,
ba members bamwe abaka bamwe mwalonda abalonde lwe babadde mu parliament anti amangu n'agamba bannange ntuze nammwe mukiraba abadde batusibako matugambuzi tuliisango wano mbamula waliwo enguzi wano tewali nguzi era agambye mu bulumi olufuutifuuti asinziddawo n'abagamba first of all honorable members ekisooka byonna mba honorable members we cannot say that our members are corrupted tetusobola kugamba nti no bagundi bakoligizi baffe bamembers baffe bannaffe bali corrupted even if of our members have been arrested and they are in prison newankubadde bamembers baffe abamu bannaffe abamu bali mu kkomera babasiba basibe mu kkomera there is a presumption in innocence mulimuko okubeera nga tibali innocent ku kyenguzi mu nsonga gye babasibirako amaba honorable members can you shut nasooka n'abasirisamu ne baka abamu babadde nga ab'emulugunya baga naye honorable speaker ensonga eyo nga wandigivuddeko abandi balekaanaleekaanamu bano bagundi bassekikubo nga bagiramu nga baleekaana nabagamba honorable members can you shut up? Musirikeeko. Please, can you shut up? There is a presumption of innocent. You cannot say somebody is a thief. Agambye nti nno muno mulimu kwegamba okubanga omuntu ali innocent kumusibako matugambuzi muliisango. Tosobola kugamba omuntu nti nno mubbi okusinziira ku bino bye mulaba muno mugunde mu budget. Temubiraba? Munange speaker Amongo azemu n'asoma script endala ne president Yoweri Kaguta Museveni nga asoma script endala ne president Yoweri Kaguta Museveni ono mwezi oguwedde eyavuga budget eno n'agenda ku state nga addressinga revolt ng'agezaako okulivaidinga corruption azena involving a member of parliament, ministry of finance officers, emabega kawo ng'abagamba nti nno nga abaccounting okubanga b'ofiisi ono n'aniita Amongo ng'agezaako bawolereza olw'okuba nti nno si ba corrupt officers era bano bamemba ba parliament temuli ali corrupted n'omu wabula ye president Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okubanga minisita eno eya finance officers ye bwe yategeera nti nno mulimu ebitaalumira bulungi n'abanga bagamba budget ebeerenga eddayo gwe mukwano gwange eyeekumira ku Yogi Updates TV. Oluvannyuma lwa president okubanga amala okukomentinga ku buli bw'enguzi mu parliament bamemba ba parliament basatu baakowoolwa ne batwalibwa mu Criminal Investigation Directorate ekibuli mu Kampala era oluvannyuma badetainingibwa ne batwalira ekira Division Police ne bakola home searching era oluvannyuma ne bateekebwa ku rimanda eruzira mu kkomera mu mukwano gwange ali eyo. Mu nsonga eno Speaker Anita Amongo afukiridde amazzi ku nsonga eno ey'obuli bw'enguzi nga insistinga ng'agamba mu parliament wadde newankubadde parliament eze mu kaseera nga total number esinga ey'abaregisita bali mabega wa mitayimba olw'obuli bw'enguzi kubanga kati bali 5-2 omuli Yusufu Mutabuli Bunyoro East Sise Namuju Rengo District bano already bali committed to the High Court bakomintinze da trials zaabwe bali committed okukola trials mu High Court naye newenjogerera sawa zino bano baganda baffe ba members baabwe bakyali buluzira mu prison era newankubadde Paul Okamba mukyaliyo Paulo Okamba Busika East Michael Mawanda Yiganga East and Mudimi wa Makuyu Elgon County bano nga bo babadde banaatera okubanga bafuna bail oba batwalibwe ku High Court ku trial gwe ampuliriza eyeekumira ku Yogi Updates TV. Bano ba members abasatu
Mutabuli, Namuju ne Akamba. Okusinziira ku nkyuka bawaayizibwa bakiise kuwaayirizibwa okubanga 20% bagikiikinga back okuva ku chairperson of Uganda Human Rights Commission Mariam Wangadya bagiswitchinga sinzira ku Mariam Wangadya investigation gye yakola n'awa report President Yoweri Kaguta Museveni n'abanga abakiikinga off nga bateeka mabega w'emitayimbwa n'abanga ali mu kunoonyereza paka kati obuli bw'enguzi agezaako kubanga abugoba mu parliament ey'eggwanga. Aba MPs ababiri Mudimu wa Makuyu ne Michael Mawanda mbu bawaayirizibwa olw'okubanga beetaba mu buli bw'enguzi mu Operation Compensation Cash under the Ministry of Trade. Ate 5 MPs abali emabega w'emitayimbwa Paul Akamba bano bapiyaringa ku nkyukakyuka bbiri ku mpapula bbiri ze bapiyalingako bakyuzingibwa bano nno mbu bawaayirizibwa okubanga bawaayirizibwa Mariam Wangadya ne Michael Mawanda naye yawaayirizibwa mbu bamisimaneginga biliyoni 164 eza cooperative cash. Omukwano gwange ali eyo yeekumira ku Yugi Updates. Naye wetuba tujjukira bulungi ebigambo by'omukyalo ono Anita Amongo yali weeks ebbiri emabega Speaker Amongo we yali adifendinga omukyalo ono Sise Namuju ng'agamba nti nno akifundako okuba n'omwana abba naye nga agabanako n'abantu n'okubeera n'omwana abba n'alya yekka. Kino nno kyaleka abantu mu ggwanga Uganda naffe bennyini nga twebuuza nga tuli mu corridors of confusion nga twebuuza eno sentesi ey'obuli bw'enguzi mu Uganda nabaki gwe muganda wange kwegamba omukyalo ono yalagira dda nti adifendinga enguzi bulungi nnyo era newabadde mu parliament agambye bannange mulabyemu awo kubanga tulina ke tuyinza okwakyuzingamu awo ne tuwaayiriza bannaffe tekisoboka bannaffe si bali banguzi tebali corrupted newankubadde abamu bali mabega wa mitayimbwa tetulabamu wadde buli bwanguzi nakamu. Omukyalo ono waati wagambye era asinzidde mu parliament n'ayogera ebigambo ebyo abagambye bulungi mu bigambo by'ebifuutifuuti kambikuddiremu. First of all, honorable members, we cannot say that our members are corrupted. Even if some of our members have been arrested and they are in prison, there is a presumption of innocence. Honorable members banange, can you shut up? Musirikeeko mbannyonnyole mwekibiba bintu bino temubitegeera. Shut up, musirike mbannyonnyole. The presumption of innocent. You cannot say somebody is thief. Ng'ate naawe otunuddemu awo n'olaba. Newankubadde bagana afamu bali mu makomera naye waliwo okubanga bali innocent ku nsonga nga tebalina kye bagimanyiiko. Nka sente zaabula bubuzi nga zaayita buyisa weeziteweezita ebintu bino mubimanyi sente zibulanga bulijjo oba kyabadde ategeeza. Bagana bange mbaagala nnyo mwabakumira ku Yugi Updates TV mategeeza temwerabira ku subscribinga temwerabira ku likinga temwerabira ku sharinga kino ekigambo kigende nga kiranda kituuke eyo bwe kirina bwe kikwatako gwe omukwano gwange ali eyeekumira ku Yugi Updates TV. Nkwagala nnyo tovaako.